أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين abega mikwano jaffe abalungi abatugoberera era abatulaba ku mukutu gwaffe guno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna abatukuumire amin ate era n'ebitiibwa byammwe abibakuumire ebbanga lyonna tubasaba ti mugenda ku mikutu gyammwe okubeera nga mutufollowinga era nga mutulaba ku mukutu gwaffe ogwa Al Hidayah Islam Media kwetuli ku Facebook kwetuli ku YouTube channel yaffe mugende emisomo gye giri egyenjawulo mubeere nga mutugoberera era nga mukiraba tuli mwezi gwa Ramadan omwezi gwa Ramadani gumanyikiddwako ebintu bingi etawe tubeera mwezi guno tubeera tweddabulula kubanga omwezi guno Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi baseeka baffe gye batera tusomera nti oluvannyuma wakati wa wiiki ne wiiki wakati wa Ramadan ne Ramadani Katonda ebibeera wakati biba bitambudde mufe abantu abitusonyiwa tukakasa nti bwe tuba tuyingidde omwezi gwa Ramadan ebiba bitambudde awo Katonda abitusonyiwa mu kubitusonyiwa era tabitusonyiwa busonyi bw'atyo wabula tubaawo naffe embeera gye tuteekawo mu bulamu bwaffe mu nkyukakyuka naddala ku nkwatagana yaffe ne Katonda waffe eyeetuleetera okubanga Katonda atusonyiwa ebyo ebibitambudde wakati waffe bwe tubeera mu mwezi guno gwa Ramadani nga bwe tugambye nti tubeera tweddaabulula emitima gyaffe tugizza tugirongoosa enkola yaffe tugirongoosa bwe tubanga tulina bye tubadde tutatambuza bulungi naddala mu bikwatagana waffe wakati waffe ne Katonda tubirongoosa si kyekyokka n'ebitambutalambula bulungi wakati waffe n'abantu baffe nabyo era tubirongoosa mukkirize olunaku olwaleero bwe tuli mwezi guno gwa Ramadan bwe tulimu twogere ku bimu ku bitusobola okubeera nga birongoosa obulamu bwaffe tulina ebimu ku bitambula mu bulamu bwaffe nga kyekigambo kye bayita ekya amaaso amabi oba ensaalwa twagala tukyogereko omuntu aleeyo atulaba abeere nga amanya nti bw'aba asiiba naye ng'ayinamu ekirwadde ekyo akoze atya okubeera nga akijjako akoze atya okubeera nti ekirwadde ekyo akijja mu mutima gwe mwezi guno gwa Ramadani nga bwe tugambye nti tujja n'ebintu bwe tuba mutukusiiba kulongoosa kutulongoosa kati twagala olunaku olwaleero tubeere nga twogera ku nsonga y'amaaso amabi ensaalwa eyo tugikoze tutya okuba nga tugijjanjaba mukkirize nga mbanjulire omugenyi waffe ow'olwaleero nga si ye mulala muganda waffe mukama waffe mukwano gwaffe Sheikh Ali Ahmad Azikusooka omulangira sebo Sheikh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sebo mbadde nsaba obuuze ku batulaba ate tugende mu maaso n'omusomo gwaffe alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abatulaba balungi ku Al Hidayah Islam Media alhamdulillah ate Allah tusobozesezza okudda tumwebaza okutuwangaaza n'okutuwa obusobozi obutuulako mu mpewo zino okubaako ne sadaqatu jariya gye tukola tusaba Allah agisiime ate nammwe abatulaba tusaba Allah abasiime bintu bye twogera bibeere bya mugaso gye tuli ne gye muli insha Allahu taala sebo Sheikh nga tugende butereevu ku musomo gwaffe ensonga ya amaaso amabi ku ludda lwo ogiraba otya era ogitegeera otya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Sheikh Zubairi amaaso amabi kigambo ekyo kitambula nnyo mu community yaffe ya munange oli okanyongero kikusigira ekifaananyi ekirungi okukijjayo waliwo omukwano gwange yagula olugoye amala okulugula n'atuuka ewaka muwano mu kulugolola ng'agenda oddwambala n'alwokya
naye bwe yali ayogeraga nti olugoye lwange luno kirabika waliwo gwempiseeko alulabye oweeriisa ebbi alitunuddeko n'atalwagala oba oliawo kiyinza okuba kyekividdeko kubanga mutukoze eki ndwokyezza kati kitugamba ekyo kitambula nnyo mu bantu baffe naye nti ofunye ekyengera wabaawo akitaddeko eriisa ebbi nekibeera nga kikola ki nga kyonooneka. njagala okutandika ebigambo byange ne surati al-Kawthar. nsuubira nti eyinza okutujjirayo ekyo ky'obuuzizza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السورة زينو zeetaaga okwegendereza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. mulimu ebintu bingi naye nga bw'oba tobiwadde bwongo oyinza okumaliriza nga tokifunyeemu oba ng'otambula butambuzi nakyo bw'otyo. ntandise na surati Kawthar naye gye tunaamaliriza tuyinza okuba nga tusomye endala nnyingiko oba oli awo kubanga sheekhe omulamwa guno mukulu. obuzibu bwonna mu nsi obulabibwako abantu oluusi n'obutalabibwa buva mu nsaalwa n'amaaso mabi. ensaalwa n'amaaso amabi kyekintandisizza n'eddagala. kyekintandisizza neki n'eddagala kubanga Mungu subhanahu wa ta'ala mu surati al-Kawthar yatuwa obuzibu we buva oba kyewaliise cause kyewaliise cause y'ensaalwa naye n'akuwa mu ssuura y'emu n'akuwa methodology esobola okuyamba okuziyiza okuteekawo irizi okuteekawo ekiziyiza ensaalwa eno ereme kukola ki kukosa. n'amaliriza nga akugamba nti inna shani'aka huwa al-abtar. yenna alina ensaalwa ng'okoze ebyo ebiri wakati awo because kakati seka tuli mu mbeera ey'okwetangira ensaalwa naye ate waliwo nga ensaalwa emaze okukukosa okola otya. Sheikh nga situnaba kutuukawo awo njagala tutandikire wali ekigireete possession wetuli Sheikh. kati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namugamba nti mukwano gwange muddu wange nkuwadde ebirungi bye siwadde mulala. naye nga omulala yalirowoozezza nti ebirungi ebyo byalibadde bibye. kyekiri kyogambye essuula gyo inna a'taynaaka al-Kawthar nkuwadde ebirungi bingi. wenna alaba omusomo gwaffe ddayo ewakaawo ddayo mu bulamu bwo weetunuulire olina ebirungi Katonda byakuwadde naawe kyokakasa nti kino kirungi Allah akimpadde naye nga waliwo abalala batakiwadde. buli kirungi kyattracting ensaalwa. buli kirungi it is a cause. buli kirungi it is a reason eyoli
atakirina okuba nti akola ensaalwa. waliwo ekigambo ekigamba nti kullu dhu ni'matin mahsud. naye kina gye kiva naam bagamba nti istainu ala qada'i hawaijikum bilkitman. bwe muba mulina ebigendererwa byammwe teri nsonga lwaki okiraalaasa, teri nsonga lwaki ogenda osamwasamwa nakyo. katonda akikuwadde, kiki Omungu akikuwadde, oba olina kyoli mu kuteekateeka okole, teri nsonga tonnaba kikola, teri nsonga lwaki okyogerako. ate kikweke tekigenda tekirina we kijja wali we bagamba nti fa amma bi ni'mati rabbika fahadisi. ni'ma emala kutuuka, emala kakata nti kati kino nki, emala kakata. bweba motoka nti ogifunye nga yiyo nga n'ebijoogerako byonna bibyo, ate nga okoze ebigoba ensaalwera obutagituukako, obutagituukako, ng'okoze ebiziyiza ensaalwa gikosa, olwo ni'ma ogyogerako min baabi shukuri. naye kyotannaba kufuna, kyoli mu kuteekateeka okufuna, kyofunye nga tonnaba na kukitangira, teri nsonga lwaki okyogerako. oluusi waliwo nebyofuna nga tekikwetaagisa byogerako, kubanga bwobyogererako tabbu eba ekoze eki, oba ogigudde, tabbu ebezze. kateeka okwetangira ensaalwa. Allah kyava agamba nti inna a'tainaka alkawthar, muntu gwe nkuwadde ebyengera. kawthara byengera, ni'ma min ni'amillah. naye bwe twajja tusoma inna a'tainaka alkawthar, twogera kawthar eri mujjana, Allah nabbi yamuwa omugga mujjana. gwe tokimanyi nti ogwo nagwo guliko ebigambo binene wakati waba nabbi. buli omwana wange gwali badde gugwe, bagusabye katonda, katonda gamba ogwo gwa Muhammadi alayhi salatu wassalam. yayogera naga nti naweebwa ebintu 5. talina gwe yali abiwadde mu bansooka, era talina bwagenda bibwa byange. ebyo byonna bireeta ensaalwa. Muhammadi yakwatibwa ensaalwa okuva mu babe, famire ye, okuva mu babe ab'omusaayi gwe. Muhammadi yakwatibwa ensaalwa okuva mu bantu abaali batambula naye, bataata be bamukwatibwa ensaalwa, baganda be, abaana babakitaabwe ne bamukwatibwa ensaalwa, ne batuuka nekugamba nti tabba laka, katonda gwe byoliko, gwe byotuleetedde akuzikiriza oveewo. ne bakola bye bakoze olw'ekirungi kino Allah kyakoze eki, olw'ekirungi Allah kyamuwadde. buli kirungi atulaba Allah ng'olina ekirungi katonda kyakuwadde, kyatulactinga ensaalwa. aya gyentandise nayo inna a'tainaka alkawthar, eyo aya namba mu Qur'an. ekitegeeza nti omuntu yenna ayina ebirungi byonna byafunye katonda byamuwadde, suubira okuba nti okolebwako ensaalwa olw'ebirungi ebyo. naawe kino kyokola kikolebwa ensaalwa, nange kino kyenkola kikolebwa ensaalwa. lwaki Seeka Zubairi nze naalibadde ntuddewaawo? lwaki Seeka zikusooka oyo? nze naalibadde ntuddewaawo. ebiddirira byensaalwa,
ebiddirira kyekiiso. Kitegeeza ensaalwa ezimbibwako ebyengera Katonda byaba akuwadde yensibuko y'ensaalwa n'ekiiso. Kati omuntu ye akoze atya? Kawusarayo yekuleetera ebizibu. Kubanga mu ntonda Katonda gye yatondamu abantu abantu basi balungi. Kyova olaba nga bwe yali amutuma yamugamba nti abo benkutumamu nze nabatonda. Buli wenkuwa ekirungi ng'omulala tannakifuna oba ng'obudde bwe ye tebunnatuuka. Kubanga waliwo abantu abafunye ebirungi abalala ne babifuna oluvannyuma abalala ne babifuna oluvannyuma. Naye wakhulika al insanu ajula. Omuntu ayagala nnyo ebyamangu ayanguyiriza. Omuntu ayagala ebyamangu ayagala buli kimu abeere ng'akifuna kino oba oliawo ng'obudde bwe bwakufunira ku myaka 5 bwakufunira ku myaka 3 naye ali mu 23 ayagala kufaanana n'afunye bw'ati. Wakhulika al insanu ajula. Twagala nnyo okwanguwa okupapa. Abantu bapapa. Kati buli muntu ayimu embeera z'okupapa n'ez'okubama aba n'ensaalwa. Kubanga amusoosa okufuna alabira ddala nga si ye yali badde akola ki? Era alabira ddala ng'oli byalimu bye bibye. Allahu akbar. Ate nga Sheikh Ali kyo kinnyini kyoyogeddeko Allah subhanahu wa ta'ala abantu ffenna byatutondera okufuna riziki okugifuna mu halali ne mu haramu. Bw'okola kiri ky'ogamba ekyokupapa ogifuna mu haramu. Bw'ogumiikiriza ogifuna mu halali. Naye nga byonna ate oba ojja kubifuna. Byonna biba bibyo. Byonna biba bibyo. Kakati Sheikh ensaalwa eno etukolebwako biki byetuleetera biki byetukosa singa baba bagitukozeeko? Seeka Kawusara ategerekese. Kawusara tutegerekese bulungi. Nze nina ensaalwa naawe olina ensaalwa n'atulaba yenna alina ensaalwa. Ekizibu kiriwa kujjayo nsaalwa yo nenkola ki nebeera ne effect. Kuba buli muntu yeegomba naye bwe weegomba obulungi ensaalwa yo bategenda kukosa. Bwe weegomba obubi ensaalwa yo ekosa bubi. Oyina kyonzijukiriza mu hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ensaalwa ya mirundi 3 ey'emirundi 2 emu nungi. Al-ghibta. Kuba ensaalwa embi kwe kulaba ng'omuntu Katonda alina ekirungi kyamuwadde gwe n'okakasa nti tasaanidde kuba nakyo. Era nga gwe ensaalwa gy'okoze oba byonna ebibi by'oli mu kukola okakase nti ekintu ekyo kimuvaako tekibira kiki kimuvaako oba kiddire gwe oba kitwale. Ensaalwa mbi. Waliwo ensaalwa ey'okwegomba nga nekyeweegomba tojja kusobola kukifuna naye n'ogamba nti omusajja alina ekintu ekirungi alhamdulillah mashallah Mungu akimukuumire aye nange nkyagala nungi. Waliwo n'ensaalwa ey'okwegomba nga n'obusobozi olina obukola ekyo n'olaba nga Seeka Zubairi aguze enkofiira ennungi naawe n'okwata essente zo n'ogenda n'ogula enkofiira ennungi mu mutima mulungi. Nange kanjigule kanyumemu nga naye bwanyumye. Ensaalwa nnungi naye twogera ku nsaalwa erina effect embi. Tunuulira ebirungi Katonda byawadde abantu
gwenge ekigendererwa kyo bibaveeko byononeke tebikola. Omwana wa munno alina omulimu n'ogenda n'okola byokoze asiraane. Allahu Akbar. Omulemese. Owulidde Zubairi bagenda kumuwa omulimu ku leediyo, n'ogenda eri manager n'omugamba nti oyo mubi. Abamu balina ekigambo ekitera okugamba nti kamutambulire tajja bikola. Abo betwogerako. Ng'atuteeke naye ng'ekimuleetera ekyo kwagala kuziyiza bulungi buno obubwo gwe Allah bwakuleetedde. Oli aleme bufuna. Kati inna a'taynaaka kalkawsar. Buli Allah gwawadde ekirungi ne bwe baba baana nga balungi nga waliwo atalina. Abaana bagundi oyo bagezi nga ab'omulala tebatambula bulungi, ebyo bisobola okuleeta ensaalwa. Tulina ebyokulabirako bingi mu kitabo kyaffe ekitukuvu Qur'an Mungu bye yatuwa. Muhammad yasooka alayhi salatu wassalam. Yusufu omulaba. Baganda be bakola ki? Gala nti Kawuthara ye ekirungi Katonda kye yamuwa kuba nti yali ayagalwa kitaabwe. Ye Kawuthara gye yalina taata waffe amwagala nnyo ate ffe bakulu be. Kubanga okusinziira nga bw'ogambye bano balayika be baali abakulu be baali bakoleddeko boolyawo n'ebisinga obungi ku kitaabwe. Kati ate balaba ate ono omuto ambu amwagadde nnyo okusinga bo. Kati kye tulina okukola kumuggyawo. Allahu Akbar. Ensaalwa ereeta enkwe. Ate enkwe teziba nnungi eziva mu nsaalwa eyo efaanana bw'eti. Ziba zisaanyaawo ebyengera Katonda byabawadde byonna. Allahu Akbar. Fasalli li rabbika wanhar. Bw'okakasanga nti Allah alina ekirungi kyakuwadde, bw'okakasanga nti olina ekirungi kyonna obwekitiibwa Allah kyakuwadde, Mungu akugamba nti fasalli li rabbika, tegeera nti Allah we yakikoze eki? Yakikuwadde. Yasalawo nti kikuveeko oba okukikukuumira. Idhan kyoteekeddwa okukola salli li rabbika. Teekawo enkolagana ennungi wakati wo ne Katonda. Mu kulongoosa, mu kukola ebirungi, mu kusaba okusonyiwa. Ogenda ofune wuzu. Olaga obwetoowaze. Olaga okusiima ekyengera kino Katonda kyakuwadde. Okay? Kwegamba olage ekirungi ky'oddiza Katonda mu kumusiima kino ekyengera. Fasalli li rabbika. Buli kirungi ky'ofuna kakasa nti osaala. Oteekawo enkolagana swila wakati wo. Fasalli li rabbika, genda ofune wuzu osaale esswala ey'okwebaza Allah, osaale esswala ey'okusaba Allah okukukuumira ekirungi kino, osaale esswala ey'okusaba Allah okukuwonya amaaso amabi agagenda okukosa ekyengera kyakuwadde. Eyo mugisoma mu Yidi. Kituufu tugisoma ku Yidi al-Adha. Omulowooza ya Yidi al-Adha nga tunoonyamu kino ekisembayo. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar waawe tubeera. Eza Yidi al-Adha ziri eri nga Mungu ayogera ku Ibrahim. Twagala wanhar wa. Eno nahari Mungu gyayogerako si ye ya Adha. Ya kwebaza Kawuthara. Ya Kawuthara. Ate nkutegedde bulungi nti fasal inna a'taynaaka al-Kawthara. Nkuwadde ebyengera bingi. Fasalli li rabbika.
teekawo ekikuyunga wakati wo ne Katonda saala ate si kyekyokka wanhar kati eswala eno gy'osaala ya sunna eswala Allah gy'ayogerako si ye subuhi si ye dhuhuri si ye asiri si magharibi si isha ezo ndala zino farata naye buli kirungi Allah kyakuwadde mwebaze okwebaza kwebyengera Mungu kwasinga okwetaaga genda osaale swala olaba bye tukolera mu swala n'ebigambo bye twogerera mu swala senganga tufuna omusomo mulamba nga tugenda kugaziya ebigambo by'eswala kigambo ku kigambo mu swala n'ebikolwa mu swala kwe kulaga obwetoowaze obusinga okuba obwa waggulu ennyo ng'oyogera ne Katonda wo. Kati Mungu kyava akugamba nti bwe mba nkuwadde ebikusanyusa ng'ofunye ekikusanyusa saala ndaga nti oli musiimu oli mugonvu nti otegedde nti nze nkoze eki nze nkuwadde bino kubanga kikuliko ekiga lirabbika abantu beebaza ng'okwebaza kwe beebaza balala abayitiddeko ebyengera manyi waliwo ebyengera nga biyitira ku balala nange wandetera haji ono weebale nnyo ne weebaza sababu ne weerabira musabbibul asbab awo fenna tulinawo obuzibu naye wano Allah akujjukiza n'akugamba nti kiteekwa kuba lirabbika eri mulezi wo Allah subhanahu wa ta'ala kubanga zino kawthara enni'am ziva eri omulezi yamanya nti omuddu wange yeetaaze kino n'ayangu yakifune n'akugondeza gwakugondereza okukifuna so si yensonga kugamba nti gwe weebaze nnyo okusinga ate gwafuse ensonga kati mu Ramadani muno bahaaji baguddewo amanyumba era tubeebaza okugulawo ki amayumba naye lwaki tetwebaza Allah abasobozesezza okugulawo amayumba ne sente zaabwe n'azisobozesa okufumba emmere gye tugenda okulya lirabbika olwokuba byansaalwa olwokuba byaki biryansalwa olwokuba kawuthara eno eriko abagenda ogiraba baleme kusanyuka kaakati teriiyo kigoba nsaalwa na effekiti ya nsaalwa nga kuyiwa musaayi wanharu owokubiri kya wanharu oyo gwategeeza wanharu gwategeeza tutera muyunga kwoli mumuyunga ku Ibrahimu mumuyunga ku Udhiya Allahu akbar si kikyamu okumuyungayo naye tunuulire essuula nebyeyogera kituufu kubanga gyavudde eri negyetandikidde eyogera ku byengera suura bagiyita kawuthara nga yo suratil kawuthara essuula y'ebyengera nti gw'olina ekyengera suubira bino suubira ensaalwa kubanga kullu dhi ni'mati mahsud buli alina ekyengera ekirungi buli alina kyakola nga kya mugaso buli alina ekigattako ateekwa okubeera n'abamulaba obubi mu buli nsonga yonna obuwalimu bwo bw'obukola obulungi waliwo agamba tebuteredde waliwo akabuze omulimu gwo bw'ogukola obulungi waliwo ajjoga nti akolera ensaalwa lwaki Zubairi oyo atunda nnyo ensaalwa etandikirawo ye kawutharayo kutunda kati Allah akugamba nti yitirize ki sunna eyokusaala naye ate nkuwagaabwa
wanhar sala iwo omusaayi awo nno bwenaagaziwawo seeka obudde buyinza okugenda naye ffe ekifaananyi ekyangu nti eyakutonda akuwadde ebyengero ebirungi akuwadde fomula y'okuziyiza ababi okukosa wakati mu kyengera kyoba okoze ki kyoba ofunye naye tutambulira mu byengera nga tetumanyi kyakukola ne tumaliriza ngaera mungu bigootaanye kubanga tokoze mungu kyakoze eki kiyatuwa kukola kyakuwadde kukola kati ye katonda akugambye nti gwe buli kirungi kyolina wanhar kiteekeko ejjiji olaba muzimba nnyumba ne muziteekako ebikomera kyokka nga ate ennyumba era wogizimbidde n'oteekako oluggi tewali asobola naye ate era oyongerako ki olukomera kati esswala eno bwe luba nga luggi esoose kati okuyiwa omusaayi kyekikomera ekinene lwe lukomera olunene era bw'oba omaze obikola ebyo bimeka bibiri ku buli kyengera kyokoze eki kyofunye nga Allah akuwadde obusobozi Allah yakuwa assurance nakugamba nti inna shani'aka wal abtar gwekola ebyo bimeka bibiri teri ayinza kweŋŋanga Allahu akbar ekyengera omala okukifuna n'okikakasa nti mungu akuwadde ekyengera akikuwadde n'osaala okwebaza ekyengera ekyo n'oyiwa omusaayi olw'ekyengera ekyo ebisigadde byonna mungu akugambye ebyo bibye byonna tewali yibibye yagenda okulwanirira kubanga ekyengera yakikuwadde ate okyebaziza n'oyita mu makubo gennyini gayagala okozesa zezo methodology zewayogeddeko ndowooza nti Quran today eteeka okubeera practical Quran today eteeka okubeera practical eyingire mu bulamu bwaffe obwa bulijjo abantu abasinga obungi muffe Quran tugisoma kirungi nnyo tugisoma naye ebiseera ebisinga situtera kuwaayo nnyo budde kufumiitiriza okugenza ewala ku mateeka gaayo ku biki byegamba ddala lwaki kino kiriwo ekiti kubanga kati ekigambo ekyogambye kawuthara fasalli wanhar bigambo bya munda nnyo okumanya nti bya munda nnyo okusinziira nga bw'obireese n'omuntu oyo akayingira obusiraamu eyo essuula eyo yemu ku ssuula gye basinga okusomesa erina aya 3 zezimu kuzaala nti woba omaze okusaala nti woba omaze okusoma suratul fatiha nti bagiyita inna soma eyo yenjo okwanguyira baseka gavawo basanga ewaga nti wasomye inna ewo ogamba inna ng'oli ategeeza surati kawuthar inna atainaka alkawuthar naye Allah ow'ekisa ow'ekitiibwa akubuulidde akugambye nti kino kyenkuwadde kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumuwa obubaka okumulonda mu bangi kawuthara nnene kyengera kinene nnyo abayahudi baamunoonya okumutta kubanga era Allah era yakimukakasa nti wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda anja kuwa paka loonosi Muhammad yasala kati eyo kawuthara kati nabbi sallam okumanya yategeera ebigambo by'omubaka Muhammad ebigambo bya mukama we Allah talina lwe yasala okujjako nga ffenna naffe yatusalira n'asala ekikye n'amanya nti abantu bange bayinza obutabitegeera obulungi bwa kino tebajja kitegeera bayinza n'obutakikola naye kankibakolere naga nti wahadha li ummati mwe abatali kitegeera at least kale muleme kufiirwa bulungi buno
ebizibu byali badde byatumalawo dda. Allah. Naye ne bw'oba obiraba ng'olina biyitirivu manya nti ate wali badde osukkawo. Naye olinako eyakukwatira eyakulwaniriramuko. Allah. Sheikh Ali nga tuwunzika ku nsonga y'ensaalwa, abantu baffe abatulaba abatugoberera obagambayo ki? Abantu baffe abatulaba njagala bategeeza ensuula zino endala ebbiri. Simanyi oba obudde tulina bwenkana ki? Butono. Naye tuzibafundize. Nsomeramu Surat al-Falaq. egamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim. Soko some Nas. a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Muhammad nkutuma eri abantu. Naye si balungi. Bagenda kubeera n'ensaalwa. Kati n'okusaba Katonda biri obirabye. Naam, tubirabye. Mungu bwakuwa ekyengera bw'oba owulira nga oyagala ensaalwa ereme kukosa mu kyengera ky'oba ofunye nga tonnalaalaasa bino byo bikole. Saala oyiwe naki? N'omusaayi. Oyiwe n'omusaayi. Kubanga ensolo ze tuyiwamu omusaayi Mungu yabyogera bingi. Obudde tulina butono. Naye bwe munaba mutugaziyirizaako mutubulire obulamu bw'omuntu n'ensolo bikwataganirawa. Tukulage nti okuyiwa obuyiyi omusaayi kya bbeeyi eri obulamu bwo. Kubanga kiyamba ate n'okukosa kikola ki? Kikosa. Kirina obulungi bwazo. Kirina obulungi bungi. Kirina n'obulabe bwazo. Kirina n'obulabe ku balina ensaalwa bakikozesa okukukosa. Kati Mungu akugamba nti bw'omala okufuna kino gwe mwesooke nga tannakukosa, gwe yiwa omusaayi nga tannakukosa. Agenda obikola asange ng'olwedde ekikomera kyo kikola ki? Kinywevu. Naye ffe si bwe tukola. Allah. Kawuthara Mungu azituwa ne tutandika kufuuka ahlul kiburi. Takabburu n'ekusukkako. Ebyani tibino byange Katonda bye yabimpa byange. Bino mutemukola ffe tuli bakozi. Who told you? Allah. Takabburu n'ekufuukira ekizibu. Tudde wali. Qul a'udhu bi rabbin nas. Nkutuma eri abantu. Naye gambanga yitiriza nnyo okugamba nti neekingiriza n'omulezi w'abantu. Maliki nas. Kabaka w'abantu. Ilahi nas. Katonda w'abantu. Min sharri alwaswasi alkhannas. Obuzibu obuyinza okuba nti buyingira mu mitima gyabwe olw'ebirungi by'otuwa. Ne bafuna akasajja emitima ne gibazimba shaitaani n'ebakozesa. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas. Mitima gyabwe. Min aljinnati wan nas. Obubi buva mu majinni n'abantu. Kati Kawuthara eno ani agikolako ensaalwa? Bantu bannaffe be bagikolako ensaalwa. Kakati n'abantu nabo Mungu akuwadde eddagala lyabwe. Ezo ssuula buli omu azimanyi. Bw'omala okusaala atugoberera. Bw'abeera nga Katonda akuwadde ekyengera Kawusara gye twayogeddeko. Fasalli n'osaala. Wanhar n'osala. Nezino essuula zisome. Yongerezaako okweta ekikomera kikole nga kinywevu. Osome Qul a'udhu bi rabbin nas. Osome Qul a'udhu bi rabbil falaq. Kati fusoma falaq kuba yeri mu kye tuliko kati. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Nekingiriza ne Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'obudde. Min sharri ma khalaqa. Buli kikyamu kyonna kye watonda kuba ekikolera mu budde. Wa min sharri ghasiqin idha wakaba. N'abo abatulinako ensaalwa abalinda obudde ne buziba ne bakola ebyobulabe
wa min sharri ghasiqin idha waqab yoyo wa min sharri nafathati fil uqad n'abakugu abarogo abafujjirira kwebifundikwa bye baba basibye naye ng'ebigendererwa byabwe kutukosa wa min sharri hasidin idha hasad awo mbadde njagala wa min sharri hasidin idha hasad nakugambye nti abantu ffenna tulina ki ensaalwa naye ensaalwa eyo buli lwebeera ng'eri effective mu mbeera embi oteeka okusoma egundi eyo kakati teekako ekikomera nga ne nansi ne falaki okoze otya ozisomye hasad yalimu ebintu ebyo byo eyo ye hasad sheekhe waffe omulungi okusinzira obudde nga bwe bufaanana se bugenda kusaba otuwe message etusiibula olwaleero insha allahu taala nze nsuubira nti twali kutte qur'ani y'ekitiibwa ne tugissa mu bulamu bwaffe era ebizibu bino bye tufuna yensonga lwaki nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama mungu bwali bamubuuza yajja kugamba mu qur'ani mwekiri agamba nti inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura abantu qur'ani tebagifaako yensonga lwaki baafuna ebizibu tuwe qur'ani obudde tugisse mu bulamu bwaffe alhamdulillah sebo byebyo ebigambo bya mukadde waffe muganda waffe mukwano gwaffe Sheikh Ali Ahmad Azikusooka nkakasa atugoberera atulaba ensaalwa oyina kyogitegeddeko ensaalwa ofunye engeri gy'osobola ogyekingirizamu ofunye engeri gy'osobola okugirwanyisaamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuule abaddu abagoberera ebigambo naye bajje ewa bamasheeka be babimanyi mujje mu bamasheekhe babatagulira ensonga ezo naddala bwe ziba nga zikwatagana ku mitima gyaffe n'okubeera nga bagirongoosa ku birwadde ebyo ebisobola okuba nga bitulumbagana mukkiriza olunaku lwaleero okusinziira obudde nga bwe bufaanana tubeere nga tukomaawo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatukuumire ate era ne puroguramu zaffe mubeere nga muzigoberera tusaba Allah atusobozese okusiiba ramadaani eno ate n'ekigendererwa kya ramadaani ekyokubeera nga tugifuluma nga tusonyiddwa Allah abeere nga akituwa gwe olwaleero bwe tulabise assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nsigadde nze muweereza wammwe Kulubya Zubair Abdallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh